Tugenda kutandika n'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku lwa leero. Katusabe. Omulungi Katonda waffe, jangu oyogere gye tuli, jangu okola omulimu gw'okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bw'onooba osomye bulungi ebipande ne handbills abazifunyeeko, ekyokuyiga kyaffe ekisookera ddala kiriko omutwe ogugamba nti ensi ejjudde okukola ki? Ejjudde okusoberwa. Olw'okubanga ensi ejjudde okusoberwa, twagala tujje tumale wano ennaku ezo nga twogera n'abantu abali wano mu Masaka. Tusobola tutya okuzza essuubi mu bantu abajjudde okusoberwa? Era bw'oba tonnasoberwa ku mulembe guno mu nsi muno, oli omu ku bantu abeetaaga okunogwako eddagala. Naye abantu abasinga balina embeera ebamala okusoberwa. Tuli mu mulembe gw'okusoberwa. Olwaleero singa otunulira ebiri mu nsi, gamba ng'ettemu, gamba oba nalukalala obuli mu nsi, gamba kusaddaaka abaana, abantu okwetuga, okwewa obutwa, okuba amasasi abantu okweyokya bokka ne bokka, n'okutemula abawaka, okukozesa obubi ebintu ebikozesebwa mu maka gaffe ng'ebissi. Bw'otunulira ebigenda mu maaso ng'okuwamba abaana, kuwamba abakazi, obuseegu, ebisiyaga, njagala kubizza ku sipiidi olw'ekiseera kye tulina, enjaga, ebiragalalagala, ttamira erisusse, kuyita obwereere n'okweyambula n'ebirala, byonna mu nsi bimala okukulaga nti ensi eri mu kiseera eky'okusoberwa. Tuli mu nsi ng'omuntu atambula nga yeeyogeza. Tuli mu nsi ng'omuntu abeeraawo, ogenda okuwulira mwe abakyala abali wano munaabeera bajulizi, ng'ogenda okuwulira ekiro ng'omwami wa yayuuya nga awunzika n'ekigambo oluusi n'oyagala omubuuza nti kiki ekyo ky'obadde oyogera, kyokka mu magezi ag'ekitalo n'agamba nti tewali. Awatali owuuna ki? Nali simanyi nti n'abakazi bawuuna. Tuli mu mulembe nga n'abakazi nabo beewuunaganya. Tuli mu mulembe ng'endwadde zeeyongedde. Tuli mu mulembe nga bye tukola birema okutegeera. Njagala kutandika n'okulaga nti ensi ekyusekyuse mu mulembe gwaffe n'ekamala bumazi. Waliwo ne bampita ku birthdays oluusi. Ne bampita ku birthday ng'oli celebrating emyaka 7, emyaka 8, emyaka 10. Buli lwalabanga birthday gye bakuyiseeko nga eri mu myaka egyo, tegeera kino nti ekibi kyatukola bubi. Ekibi kyatukola bubi. Mbadde kyembuza abakulu bano kuba screen zino zisobola okubalaga ebintu bino binjogera. Naye tujja kutereeza ensonga eyo gye bujja maaso. Bayibuli yange endaga nti omusajja gwe bayita Mesuseera yabeera ku nsi emyaka 969. Simanyi oyina emeka. Yaredi yawangaala emyaka 962. Nuwa n'awangaala emyaka 905. Adamu 903. Seezi 912. Kainaani emyaka 910. Enosi 905. Awo gyonna ndi mu 9. Naye njagala weetegereze byenjogera. Natandikire mu 969. Lammeka 777. Seemu 6. Arpaksadi 438. Enoka 365. Tera 205. Isaaka 108. Ibrahimu 175. Yakobo 147. Sara 127. Yosefu 110. Buli mulembe ogubeerawo ensi egenda esalako. Ensi egenda esalako. Bw'osoma mu Lubereberye Essula ya 48,
ana musanvu soma olunyiriri olwokumeka olwomwenda ana musanvu lugamba nti Yakobo n'agamba Falaawo nti ennaku z'emyaka egy'okutambula kwange ziri myaka 13, ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bw'abajjajja bange. Omusajja akaayana agamba nti ndabye emyaka nina 13 naye mitono. 13 naye miki? Mitono. Emyaka 13 naye mitono. Bw'oba osoma Bayibuli eya Good News akozesa ekigambo few and difficult years. Mitono ate gyaki? Ya buzibu. Olwaleero oyinza okuba omujulizi nti n'ejaana gy'olina nagyo gikukaluubiridde, 5 gikukaluubiridde, 67 gikalubye. Lwaki yali akomplaininga? Kubanga kitaawe yafiira ku myaka 18, jjajjaabe bafiira ku myaka mingi egisingakaawo. Kaakati bwe bawandiikira ate Bayibuli mu Zabbuli ey'ekyenda olunyolo lw'10 ekigambo kye bawandiika ate nga kya nnaku kigamba kitya? Ennaku ez'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 omuwandiisi y'amaanyi gaweza emyaka 8 naye amalala gaabwe kwe kutegana. Weerekerera awo. Bassebo n'agamba nti ekiseera kituuse, ate gyali mu 9 ne gidda mu 8, agambye gifuuse emeka? 7. Abanafu bakomaawo, mbwe ab'amaanyi bagendako ne mu 8. Neewuunya obanga ddala n'abo bakyaliwo ab'ensanvu n'ab'ekinaana nga bangi kimala. Kalebu alina ekigambo kyayogera mu Yoswa essula 14. 14 ntandikira ku 10 nga lugamba nti okutuusa kaakano nina amaanyi leero nga bwe nalina ku lunaku luli Musa lwe yantuma, ng'amaanyi gange bwe gaali mu biro 2, amaanyi gange bwe gali kaakano bwe gatyo okulwana n'okufuluma n'okuyingira. Bw'osoma obulungi mu kikyusa ekirala agamba nti nina emyaka gino 85, naye kenyegomba mu kikyusa ekijja agamba nkyalina amaanyi okulwana olutalo oba okukola kyonna. Underline the word okukola. Olulabye lusome. Yoswa 14 olw'10 lugamba naye buli agamba bw'ati olw'10 lugamba nti era kaakano laba emyaka giweze 45. Soma olw'11 olw'11 era kaakano nkyali w'amaanyi nga ku lunaku luli Musa lwe yantumirako, nkyayina amaanyi okulwana mu lutalo oba okukola ekirala kyonna. Okyasobola okukola ekirala kyonna ku myaka 6, ku myaka 5. Bino lwaki mbireeta okutegeeza nti ensi we tuli olwaleero esobera, ebintu bigenda byekyusa nga bigenda bikakkana mpola mpola. Bye wakolanga tokyabisobola, bye watuukangako tokyabisobola. Njagala onsomere mu Samwiri ekyakubiri ndowooza essula ya 19 olwa3 lugambye nti era Baluzilayi yali musajja mukadde nnyo nga yakamaze emyaka 8,
era yali amulisiza kabaka bwe yali atuula e Mekanayimu kubanga yali musajja mukulu nnyo alina kinaana olwasatu mu esatu kabaka n'agamba Baluzirayiri nti jangu osomoke nange nange ndikulisiza wamu nange mu Yerusaalemi olwasatu mu ennya Baluzirayi n'agamba kabaka nti ennaku ez'emyaka gy'obulamu bwange zenkana wa nyambuke ne kabaka ngende e Yerusaalemi olwasatu mu etaano leero nakamaze emyaka 8 nyinza okwawulamu ebirungi n'ebibi omuddu wo awoomerwa byendya oba byennywa nkyayinza okuwulira eddoboozi ly'abasajja abayimba n'abakazi abayimba kale omuddu wo yandibeeredde kinate azitoowerera mukama wange kabaka werekererawo omusajja ono Baluziraali yali naggagga ate nga mukwano gwa kabaka yali muganzi nnyo ewa kabaka to the level nti yagenda ne kabaka n'agendako ewuwe ne balya ne banywa naye ng'addayo njagala weetegereze bulungi Baluziraali kabaka n'amugamba nti owange jangu osomoke ogendeko ewange mu lubiri nange nkugabule nange nkuliise omusajja mu lwasatu mu etaano ayogera ebinneewunyisa agamba apaana leero naakamaze emyaka 8 nyinza okwawula ebirungi n'ebibi nkyasobola okumanya ebiwooma n'ebitawooma wulira agenda mu maaso byendya oba byennywa nze nkyayinza okuwulira abayimba n'abakazi abayimba kale omuddu wo lwaki azitoowerera ekabaka n'amugamba sijja genda naawe kankuwe waakiri mutabani wange gwoba ogenda naye n'ebirala ojja kubisoma mu kisende ekyeddembe kino kijjayo kutegeeza nti ekiseera kituuka ebintu nga bigenda bikkakkana ebintu nga bigenda bikkakkana ebintu nga bigenda bikyuka ebintu nga bigenda bisoba olwaleero ebintu bingi bitandisa okusobera abantu biki ebisobye bisobye agambye ndize sikyasobola kwawula birungi na bibi sikyasobola kuwoomerwa obanga biri byonna byembadde njogera bibadde tebinnabagwo tonnaba kusoberwa kaakati ojja kusoberwa mu ebyo byolya olwaleero tulina abantu abasobeddwa ffe bwe twakulira baali batulimba ndowooza naye baali boogera mazima ne batugamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru era ne batubuulirira nnyo tukole twerumye tusobole enjeru okubeera n'emirembe katutuuse mu njeru batuganye okunywa sukaali mu nzirugavu tetwalina ssente zigula sukaali ne tusekulanga ebikajjo ne tunywanga ne tufuna oluusi bisukaali kulu nabyo twabikozesanga n'okolakola ebintu ebyo ofunemu akawoomerera kaakati tukoze faamu z'enkoko tulina ente zaffe ate ku ssaawa y'emu ekugambye kaakati tonywa sukaali kaakati tolya oluliba lw'enkoko omusawo yaŋŋamba yambuuza enkoko ogiryotya nti njirya ng'oluliba nduggyeko naŋŋamba oluggyako ddi ne mugamba nduggyako nga ndya naŋŋamba nti awo oluliire eddala bw'oba oyagala odduggyako obeere mulamu bulungi luggyeko nga tonnafumba naye genda okigezeko owulire empooma ekyo kitegeeza ensi as we grow ensi buli gye tubeerawo ekiseera kye tubeerawo eyongera okuzitowa negenanga ezitowa kati ezitoye mu byokulya ezitoye mu byokunywa ezitoye mu kwerondalonda ekyo sikirya kino sikinywa n'ogenda weetegereza omusajja alina faamu omusajja alina obugagga n'alya bukacumbaali n'alya bukatunkuma ate nakolerera bukatunkuma ne batuga nti byabulamu kale nzikiriza basebo muli olw'ebyobulamu naye omuntu bw'abiri olw'ebyobulamu kaleko naye ate okulya olw'okumpaliriza olw'empaka basebo kyo kitegeeza ki nti ensi egenda buli lunaku lwe tusulawo ebintu bigenda bikambuwala
ebintu bikambwadde to the level nti emyaka baluzirali nga bwakanye n'ebitanda babituganye. Edda ffe twanyumirwanga ebitanda ebyavvono era nga batugenda mu musenge wa jjajja twabeera nke wa jjajja waffe nga bwakutuma olwayo okunoonya ekibiriti neogwako mu vvono. Naye ate kati nze y'omu etteeka ne ligamba nti sula ku mufaliso ku kaluba, sula ku lubaawo, bwebake ku ttaka. Ekitegeeza nti ensi ne bw'onookola otya ejja kgenda ng'ebisalako, ejja kgenda ng'ekuzitoowerera. Olwaliro okugulu okwa kkono kugaana, bwe kuterera okwa ddyo ne kugaana, akagalobe kagaana ate kira ne kigaana. Ebintu bigenda byesiba. Era ogenda wetegereza nakati njogera wano abali wano abamize eddagala olwaleero basinga abataamize. Abantu bamize eddagala, beesiize eddagala, banyookeza eddagala, beekebeza mu sikaani, bagenze mu ekisule, bagenze mu ki. Ensi kyonna emaze okutegeera nti abantu bonna balwadde. Buli dduuka gye bazimba, buli kyonna gye bateekawo, moolo gye bateekawo, number 1 item pharmacy. Kubanga bategedde nti abantu balwadde. Ate abantu bategedde nti abalwadde bavunyisa bikaawa, kasitofune entutuno ezikaawa, kasitofune kigaki, kasitofune kiki. Teriyo ddagala kati libasuuna liwomerera. Naye byonna bikola bitya? Bikaawa. Buli muntu yenna yeeyiza, buli muntu musawo. Okitegeera luvannyuma nti oli musawo ki? Lwaki? Kubanga ensi etegedde nti ekiseera kye tumalawo tweyongera kulwala, tweyongera kuggwako bisanyusa. Lumu nasumulula ebirabo bibantonera neewuunya. Laavu yali muwona yantonera ekirabo nga mulimu ebigatto, ngenda okuteekamu ebigere n'embuuka nga byamaggwa. Baŋŋamba mbu ekyo kyekimasaaginga. Kakati eno essaawa yange yakubeera kubinyirira. Eno essaawa yandibadde mu kubeera ku kagatto kagonda. Kati ate oŋŋamba nti ekyo kyekimasaaginga. Bannange muteekeko bye mamasaaginge, tetulina sibiganye. Naye nkulaga nsi nti egenda ekujja ku bintu. Lumu omusajja bambuuza nga ndaba ku programu omuntu w'abantu tebamubuuza, omusajja omugagga ennyo abalina ettaka lya Kampala, abalina ettaka lya Buganda, ne bamubuuza nti olyaki? N'agamba nti buuza mami yamanyi, oluusi ndya bunyaanya n'obutungulu bwobwo bwengayagaaya. Akati n'olya ebintu ebyo. Naye omukozi gwe wajja etteeso, omukozi gwe wajja mu Arua, ali mu makaago. Naye Katonda ze mwagala mukubira amiina, akoledde enteekateeka abaavu mu maka g'abagagga. Katonda akoledde enteekateeka bawala bonna baveeyo batukolera. Omusajja aleeta makoloni, aleeta mata, aleeta biki. Ombuzi olyako ki nti ate awakana alekawo ki? Abantu ne balya ne beesiiga ne basiigako bulubaani, omulala ne bamusiiga ku bigere, omulala ne bamusiiga mu ngalo, omulala ne bamusiiga wa. Kubanga ensi Mukama abakoledde enteekateeka. Katonda akoledde enteekateeka abantu abanaku ne bafuna tayiro kwe basula. Basaba ne banyawo. Nadumu nagendako ku mukolo, nali ku mukolo. Jjajja mwami ngazze ku mukolo, muzzukulu wa graduating Makerere University ya graduates. Tukola mukolo namala kubuulira. Bwe tumala okubuulira ngenda okulaba nga jjajja mwami ava wali mu kanzu, ngenda okulaba ng'engato aziggyemu. Olwafuluma n'aziggyemu n'azikwata mu ngalo. Ne tumubuuza jjajja mwami nga tojjamu zakinaaga nti ate zabadde za mukolo guwedde. Ensi etuuka ekiseera nekubaza mbadde njagala nnyo naye I'm sorry tetusobodde kukikola. Nadde njagala nnyo babateereko Katonda bino yabisuubiza nti bigenda kubeerawo. Essuula eno eya Danieri, essuula ey'okubiri okuva ku nnyolo 3:2, naye nga tannabagituukako agamba Amosi 3:3 lwoba osooka okusoma tulyoke tugende mu Danieri 2. Nabadde njagala okuteeka ekifaananyi awo okubalaga ekifaananyi Katonda kyeyatulaga. Esebo Amosi 3:7 agamba atya? Agamba nti Mukama Katonda ye takola bintu bya nkukutu. Katonda byonna ebigenda mu maaso ebyo ebikuluma, ebikyakuluma n'ebikyajja, omuliro genda mu maaso, ettemu, ebintu byonna ebigenda mu maaso byonna Mukama yabirengera n'abireeta. Amosi omulabi? Kale
mu Daniel sura 2 Amos 3 agambye nti mazima Mukama taliko kyalikola wabula nga amaze okubuulira bantu be bannabbi ekyama kye. Katonda ebintu byonna yabitubuulira basaba abantu b'e Masaka ebigenda mu maaso si kyama. Daniel sura 2 kabaka mulamba teyalina munaddiini yali musajja musamize bulungi ng'asinza Madduku ye lubaalo omukulu ow'eggwanga ly'e Babuloni yali yeebase ekiro Katonda n'amutuukako. Essula eyokubiri olwabiri mu 8 singa olusomye nti naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama era ategeezezza kabaka Nebukadduneeza ebiribawo mu nnaku ez'enkomerero. Ekirooto kyo era omutwe gwo bye gwayolesebwa ku kitanda kyo bye bibino. Gwe ayi kabaka ebirowoozo byo ne bikujjira ku kitanda kyo ebiribaawo oluvannyuma naye abikkula ebyama akutegeezezza ebiribaawo olwasatu. Naye nze ekyama kino tekimbikkuliddwa nze olw'amagezi gonna ge nnina okusinga omuntu yenna omulamu, naye kyekivudde kimbikkulirwa kabaka ategeezebwe amakulu naawe otegeere ebirowoozo by'omutima gwo. Olwasatu mu olumu gwe ayi kabaka watunula era laba ekifaananyi ekinene, ekifaananyi ekyo eky'amaanyi eky'amasamasa ennyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go n'engeri yakyo yantiisa. Njagala weetegereze ekifaananyi ekyo kiwulirize oba osobola okukiraba oba okiraba genda maaso. Ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa zaabu nnungi, ekyo kimu. Ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo bya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo bya kikomo, amagulu gaakyo ga kyuma n'ebigere byakyo ekitundu kyuma n'ekitundu kya bbumba. Tuuka ku lwasatu mu 5. Olwasatu mu 5 ekyuma n'ebbumba olwasatu mu 5 njagala obisome. Watunula okutuusa ejjinja lye lyatemebwa awatali ngalo ne likuba ekifaananyi ebigere ebyekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Ekyuma n'ebbumba n'ekikomo n'effeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekera wamu ne bifuuka ebisusunku eby'omu gguuliro. Ekyanda nga kituuse. Katonda tayagala bantu bazikirire nga tebategedde. Mukikubira amiina. Amiina. Katonda tafaayo oba oli musamize oba oli mulogo oba weeraguza oli musiyazi oli munyazi oli mwenzi oli mutamiivu. Katonda ali mu bizinesi ey'okujja mu ebyo akutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. This is a lovely God. Folusa abantu bakola ebyefujjo tubakyawa noganze osijja naye kutambula naye. Katonda alumba atyo omusajja omusamizi ono yalumba n'eggwanga lya Isirayiri n'amenyamenya Yerusaalemi n'amenyamenya n'ebikompe n'ajjayo n'ebitukuvu ne batta baaliyo ne kabaka n'amutta naye Katonda n'ajja n'amweraga nga yeebase n'amulaga ekifaananyi bw'omutwe gwakyo nga gwa zaabu n'amulaga ekifaananyi ng'ebisambi n'emikono byaki ebikono n'ekifuba bya ffeeza ate amagulu gaakyo ga kyuma olubuto n'ebisambi bya kikomo ate obugere ekitundu bbumba n'ekitundu kyuma. Njagala weetegereze bulungi. Katonda yali alaga omusajja ono nti ssebo oli wa kitalo naye ensi egenda ekkakkana buli lunaku ekkalevo buli nnaku ekkalevo buli nnaku ekkalevo. Olwasatu mu 6 lusome tulire. Olwasatu mu 6 lugamba luti ekirooto kye kikyo atyo kiruwa era tunaayatula amakulu gaakyo mu maaso ga kabaka. Olwasatu mu 7 gwe ayi kabaka ayagala okunnyonnyola kabaka ategeere obunnabbi buno butandikira wa. Ekirooto kino kiva ku ki? Ani zaabu ani ffeeza ani kyuma. Genda maaso.
gwe ayi kabaka oli kabaka w'abakabaka katonda w'eggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa era abaana b'abantu gye batuula yonna wagaba ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi eza waggulu mu mukono gwo era yabikufuza ggwe byonna gw'oli mutwe gwa zaabu. Agamba nti gwe zaabu, gwe munene waffe ku planet Earth, oli nantagambwako, oli wa kitalo, ensolo zonna zeggamawuwo amu n'ebinyonyi. Naye ssebo olunyiri lwa 39 singa yalina obuyinza yandirusazeemu n'agaana Danyeri okwogera ekigambo kino. Mwenna abali wano abalina obugagga, abalina bye mutuuseeko, abalina obuyivu, abalina positions eziri political, abalina positions eziri professional, abalina positions ez'okubanga gwosinga amayembe ku kyalo, gwosinga okusamira, gwosinga ebiteega, gwosinga nyabingi, gwosinga obuyinza mu ofiisi ezo wookolera, olunya oluddako lubi nnyo. Era wali kuddirira obwakabaka obulala bwosinga ggwe bulibeerawo, n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo. Kaakati sookolekeraawo bassebo ne bannyabo teri bukulembeze bwa lubeerera, teri position ya lubeerera, teri buyinza bwa lubeerera. Agambye oluvannyuma lwali kuddirira. Alo gye muli gye tuli mufunye akakisa sibalaba bulungi gye muli gye tuli wali wagenda okuddirira. Wali wagenda okuddirira. Tukukkiriza oli mutwe gwa zaabu, boggola nnyo, tiisatiisa nnyo, nyeenya nnyo, loga nnyo, goba abantu ku kyalo, goba basenguke kabagende, kaabye ekyalo, kaabye erosi, kaabye Masaka City. Naye wali kuddirira. Wali kuddirira. Naye ate ekigamba kuddirira, ate ekigambo ekiramu ate kirabika ng'ekikontana. Naye akuddirira tagenda kuba w'amaanyi nga ggwe naye era ng'akuddiridde. Waliwo omuntu lwaba nagamba ate era nze ate ani ayinza okuddawo, ate era nze vaawo olabe. Kyova olaba tugenda okuzika abantu bagenda ne batusiriwaza, tufiiriddwa nnyo n'atazikawo ng'ate ono asoma lipoota ye yazzeewo. Agambye nti oluvannyuma lwe wali kuddirira, ali kuddirira, era kambalabule mwenna abali mu positions ez'obukulembeze, kambalabule mwenna waliwo agenda okukola ki? Okuddirira. Tekimwetaagisa kubeera w'amaanyi, naye yajja kukola ki? Ajja kuddirira. Era Sulemaani yagamba nti ekintawaanya nkoze ebintu n'amagezi. Naye ekintawaanya singa nfiira wano, alinsikira aliba n'amagezi oba taliba n'amagezi. Katonda tagenda kulinda ansa ey'okuddibwamu, olina kugenda. Kati aliddawo ffe tulitegeera oba yali w'amagezi oba teyali waki w'amagezi. Ekyo kitegeeza nti ebintu bigenda bikyuka. Wali kuddirira. Zaabu bwe yavaawo waddawo ki? Feeza. Bwe twava ku feeza kikomo, bwe twava ku kikomo kyuma, bwe twamala ekyuma n'ebbumba. Kati ekiddirira kyekyewunyisa, singa obadde olaba kifaananyi kino nga zaabu yali waggulu, feeza n'addako, ne wabeerawo ekikomo, ne wabeerawo ate, naye ng'ate kiyimirizza ebigere byaki? Bya kyuma n'ebbumba. Bwe kiba nga kiyimirizza bbumba naye nga waggulu eriyo zaabu, okkiriziganya n'omuyimbi eyagamba tituli ku bunkenke. Tuli kukiba naye? Tuli ku bunkenke. Tuli ku bunkenke kubanga lwaki? Ebintu bigenda bigwa ebbeeyi. That's why we are always living in the past. Walokitagenda nti munsi muno we live in the past. Zamani. Era mirembe gyedda twalyanga, edda twatambulanga, edda ku kyalo kino twasanyukanga, mwalagawa. Ekyo ekigambo ky'ogamba nti edda kitegeeza ensi buli lwerwawo esala, buli lwerwawo esala. Nabadde ngezaako okunoonya sayansi wano n'ensoma kye kino n'engamba nti kyewuunyisa okubanga zaabu ne feeza n'ekikomo ebigere byaki? Bya kyuma n'ebbumba.
ate n'agamba wansi awo ekiseera sibirina n'agamba nti naye bino ebiri wansi obuzibu bwe tulina tebisobola gattagana. Tosobola gatta bbumba n'olugatana ki era tebiri gattagana. Amanga gano gabeerawo aga Bulaaya mangi nnyo gabeerawo wano gabeerawo. Naye annyonnyola okuva ku zaabu gwayise zaabu yali Babuloni, siliva yali Bamedi n'Abaperusi, Buyonaani n'ebeerawo, ate era ne Roma n'ebeerawo. Oluvannyuma lwa Ruumi ensi n'egabanyizibwamu. Bungereza, England, that is German, France, Switzerland, Portugal, Spain, Italy, ebyo saagala bibatawaanya nabyo. Naye teriyo omuzimbi w'amagezi addira ate kinafuna akiteeka wansi waggulu n'ebeerayo ebyamagezi. Kino ekintu ekye baatulaga Katonda yali ayagala kulaga nti ensi bw'eneeba eggwawo ng'ejjinja lijja erigenda okukuba ekifaananyi, ensi ejja kubanga nafu. Ndeeta amawulire amabi. Ensi ejja kubanga nki bannaaye nga nafu. Ensi ejja kuba nafu ng'abantu bakoowu nebigenda mu maaso nga tebitegeerekeka. Singa ogenze mu maanyi, kigambo kye bayita maanyi, mbadde njagala kigamba awo nakinnyonnyole, kye bayita specific gravity oyo physics. Amaanyi ago agayosibwa specific gravity. Gold is equivalent to 19, silver 10.5, brass or bronze 8.5, iron 7.8, clay 1.9. What a drop! A drop from 19 to 1 to 1.9. Era ngenda nempulira abantu bagamba ensi ejja genda erongooka, ensi ejja genda erongooka, neyo ne bannaddiini abakiyigiriza paradise on earth. Which Bible are you reading? Ate nsasa n'abasomesa evolution kubanga nakira tukiwakanya evolution. Singa ali evolution singa ebintu bigenda byeyongera kuba birungi. Nagezezzaako okunoonya ebintu bino bw'ogenda ate okubitunuulira mu nsimbi. Nina wano abamanyi okubibalirira ne bagamba nti gold yekka ali mu bukadde obuwera n'ebina ekiro. Silver busatu, bronze 3,200, iron just 10 ku 13, ebbumba n'eryo 10 ofuna n'obwerere. Kiki kyendagala okuyigiriza abatudde mu kidaala kino olwaleero nga tuggulawo. Okwolesebwa okwo yali samale ey'ebintu ebigenda okubaawo. Ebintu ebigenda okuba nga biraga nti bassebo ne bannyabo ensi ng'egenda erwawo, ensi ng'egenda esemberera enkomerero, ebintu bijja kubanga byonna bigenze byeyongera okwononeka. Wow. Njagala nsomereko enfaanana y'abantu bwerifaanana mu nnaku ezisembayo. Isaaya 5:8 nkisusa mu kyusa ekyo ekijja awandiika atya? Isaaya 5:8 ne Isaaya 3:14-15. 5:8 agamba nti zibasanze mmwe abagula ennyumba ne muzongera ku ezo ze mulina. Era abongera ennimiro ku ezo ze mubadde nazo kyekiriwo mu nsi okutuusa lwe mulimalirawo ddala buli kafo. Abantu bajja kunyaga bamalirewo ddala buli kaki. Zibasanze mmwe abagula ennyumba ne muzongera ku ezo ze mulina. Era abongera ennimiro ku ezo ze mubadde nazo okutuusa lwe mulimalirawo ddala buli kafo. Ensi ne mugibeeramu mwekka. Zibasazi gye biri ebyo mu nsi. Yesebo Gye biri mu nsi ebyo. Gye biri mu nsi ebyo. Abantu batusengudde ne basengula abantu bonna. Omusajja n'asigala yekka mu mayiro 3. Naye bw'afa ne tumuziika mu 40:15 ku nnya.
birangiddwa wano soma osoma mmeka Isaya 10 olusooka n'olwokubiri zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu abawandiisi abawandiika obukyamu okugoba abanaku baleme okusalirwa omusango byebiri mu nnaku ez'oluvannyuma n'okubanyagako ebyabwe abaavu ab'omu bantu bange bannamwandu babeere mu nyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuule omunyago gwabwe. Njagala kutegeeza mwenna bali wano nga tugulawo omukuŋŋaano olwaleero okubategeeza nti ensi eri mu kiseera ekisembayo eky'okunyagululwa n'okunyagulula. Mu kyokuyiga kino ekirooto kye baawa Nebukadduneeza Katonda yayagala okuyigiriza lesoni zino wammanga. Number 1 Isaaya 24 ennyiriri 9 namba zisomwe. Kulisooka laba Mukama ensi agimalamu byonna agimalamu era agizisa era agivuunika ensi Mukama agivuunika era asaasaanyiza ddala abagituulamu abasaasaanya era olulituuka ng'abantu bwe bali bw'atyo kabona bwaliba ne bannaddiini ng'omuddu bwali bw'atyo mukama we bwaliba ng'omuzaana bwali bw'atyo omugole we bwaliba ng'omuguzi bwaliba bw'atyo n'omutunzi bwaliba olwaliwo waliwo akubba n'akuseera ate naye ne bamubba genda maaso ng'awola bwali bw'atyo eyeewola bwaliba neyeewola naye tafunye ng'aweebwa amagoba bwali bw'atyo amuwa amagoba bwaliba ensi emalirwamu ddala byonna ensi eggwamu byonna genda maaso era erinyagirwa ddala kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi erinyagirwa ki bannange erinyagirwa ki ddala genda ku verse 4 ensi ewubaala era esaanuuka ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi nabo baweddemu amaanyi era ensi esiigiddwako empitambi wansi w'abagituulamu kubanga basobezza amateeka ne bawanyisa ekiragiro ne bamenya endagaano etaliggwaawo. Olw'omukaaga ekikolimo kyekyava kiri ensi n'abo abagituulamu balabise nga gubasinze. Abatuula mu nsi kyebava bookebwa abantu ne basigala batono. Werekereraawo agambye ensi yonna enyigirizibwa ensi eri mu kusoberwa ettaka liggweddemu amaanyi abantu bafuye ennaku zino abantu n'enkumbi bazivaako batambula n'amabomba. Osanga abantu abagenda ku luyinga bonna balina bomba balina enkumbi emu yakukolakola katono naye balina bomba. Ettaka likaze ebirime byonooneddwa obutonde bwonooneddwa olaba n'emisota gidduse olaba n'ensiriŋŋanya ezidduse ebintu ebyalinga mu ntobazi tebikyalimu. Tujja kuteeka abantu mu mmotoka okubatwala mayiro eziwera bagende balabe ebitoogo bwe bifaanana. Tujja kuteeka abantu mu mmotoka abaana kuva ku ssomero bagende banoonye omugambe nti sigga yoono nga sigga kujjako ng'omukoledde w'omukuumira tekyali sigga tekyali magongolo tekyali kamwaka. Ensi Mukama eyo yesitaji gye tuliko ebintu bigenda bikendeera amaanyi gagiggwamu agenda abantu abagulumivu ab'ensi bagenda baggwamu amaanyi. Naawe olinayo omugulumivu gwomanyi naye nga kati bw'omutunulira alinga gwe bakongola ebyoya. Yaliko ow'amaanyi mu kitundu yaliko n'ababoggolera n'abatiisatiisa n'abalinnyako n'abavuluga n'abajerega naye kati alinganga enkoko emmanyeko ebyoya. Oinako walabako oinako yogera mpola kasita kizikeza
Aganti abantu abakulu bafensi bonna bakkakkanye bagamba nti oyo yaliwo. People are living in the past already. Bogerere oyo yaliko omugagga yabaaki. Yaliko wekitiibwa yabaaki. Agambye nti ebintu bigenda biggwaawo. Emirembe gigenda giggwaawo. Amaka gagenda gaggwaawo. Abantu abafumbirigana batandikira mu zaabu. N'omwerekera n'akwerekera n'omufuwa kakawuka okafuwa n'omujja kawuka ne mukamalako eddakiika 3 ofuwa n'asanyuka. Kati akawuka bekakugwako n'akuwa ekikoola kanula eriiso aleese ekikoola. Eyakuwerekeranga ebweru kati aga nti oli mwana muto tosobola kwetwalayo. Eyakusosoleranga ffene kati akuleetera kiramba naga mwami ndi bize naawe kyesosolere. Ensi yava dda mu zaabu, amaka mangi gava dda mu zaabu, abamu bava dda ne ku ffeeza, abamu batandise okutuuka eno ku bbumba. Tebakyasobola, amaka gagenda gakkakkana. Bayibuli yeraga nti ebintu bijja genda abantu bigenda okubasobera. Olwaleero tulina ekintu ekisobedde abantu gemaka. Eriyo ebintu ebiri mu lulimi olwaleero ebitayogerwa emyaka 10 egiyise. Ekigambo divorce tekyali kigambo mu bigambo byaffe nnyo. Era nga kikole waliwo ensonga ey'amaanyi naye kati kiri simple. Ne bw'ofuluuta ennyo omusajja asobola okudivorcinga n'agendaga nti onamalako emirembe. Onamalako emirembe. Ddembe lyange nange okwebaka. Olwaleero omuntu asobola okudivorcinga nga muli naye ku kitanda. N'afuna omukazi omulala n'asayininga n'alyoka agenda n'awasa omukazi omulala. Zaabu yatandika amaka ali ludda wa. Nze ng'omusumba agassa abagole neekakasane ngasse bangi ogatta omuwala owakabina ne mubalako omwaka ng'alinga gago bayisaako landa. Eyaliza akabina akaali kanyeenya ekikagaana okunyenya afuta 2 years kabadde ki? Nze ndowooza nti omukazi ono bwe muwasa kati nengula empuuta yange nendeeta ebyokulya ebyo byendeeta bimala akabina okukazaako. Naye genda weetegereze bassebo ne banyabo, genda weetegereze akabina tekukyali. Era bw'oba wakapimako nga mutandika ddayo okapime. Bw'aba genda okapime okateekeko olukoba. Ojja kwewuunya ebintu bifiiraawo kungulu. Bassebo ne banyawo ono kyannyonnyola nti ebintu bitandika ne zaabu ne bigenda nga bikola bitya, nga bigenda bivaawo. Ekiseera kituuka omuntu nga ne bwe yeesiiga ebizigo tanyirira. Wali obalabyekaabo yeesiiga bambi yeesiiga temumusekerera naye olususu nalwo lukooye. Olususu lukooye. Zaabu agenda gwamu gamu. Ebintu bigenda bikyuse. Omwana isomye yawanika mu katabo n'aga tulina n'abantu abafumbo who are married but single, married but lonely. Yawasa yafumbirwa naye alinga kakamukukulu. Alika kakamukukulu. Nsomera olunyiro lugye luli mu Bayibuli olugamba nti omuntu asobola okufumbirwa ate n'abanga kamukukulu ng'akasoolo akali ku munankani awo nga kakabira ng'ali awo ennaku emuluma. Yakulukuwa gitugenda mu maaso. Esse etabuse. Tulina abantu abafumbo naye ng'oli yagamba they are widows in their marriages. Yafumbirwa naye namwandu. Kuba yeegulira kino yeegulira kiri. Tulina abaana abasula mu maka g'abakadde baabwe naye nga nfuuzi. Beewandisa n'ebibiina by'enfuuzi, beewandisa n'ebibiina bya bannamwandu naye ng'omusajja waali. Naye tebaatandika batyo zaabu feeza. Simanyi muli ludda wa muddemu mwekeberekebere mulabe. Mwekeberamu. Edda ng'omuntu omubuuza oli ludda wa ngezeeko wano yangwako ogenzeeko wa ndi mu takisi mpanjogereko ne kondakita.
ng'omumonitalinga naye kati omusajja omubuuza ni mukazi we yalagawa yagenda kugomba mulumbe akomawo ddi simanyi oba ayinza n'okweyongerayo butambala kubanga bava mu zaabu bayita dda ne mu feeza kati bali ku bbumba ne kire n'ekyuma tebigiraki tebigattagana olwa tulina they are married sleeping in the same bed naye nga tebakwatagana ono tamanyi kyaliko nono tamanyi kyaliko bali awo eyo ensi we tuli obunabi bulaga nti ensi ng'egenda ebeerawo ebintu bingi ebigenda okukyuka oluusi nga musumba ngenda nintunira abasajja nga bakwata abawala baabwe babaweerekera okugenda obbagawa n'obulo kiwera kubanga babugenda obbawa omuntu agenda obonyabonya things are changing speed y'amaanyi bikyuse abayitanga emiryango batandise okuyita emanju ffe nga basumba bitukaluubiridde omukyala ajja akugamba musumba nagattibwa nafumbirwa naye ate kati omwami mwaka guno kati ate emiryango ate nemanju ebyo byototegedde n'obibuuza nga ozeeyeeka omusajja y'omu okimanyi tulina abasiyazi nga bafumbo yayitanga miryango kati adabolinga ebintu ebyakozesebwanga babivaako ebirala bikozesebwa mimwa abantu bagwenyusa ekinkanidde awo abasawo batandise okuzuula endwadde ng'endwadde zino bazisuubira kubeera walala ate bazisanga ku lulimi lwa muntu omusawo ne yeebuuza nti ate kino kyazze kitya kino ng'ate ffe betwasoma mu sayansi ku ssomero buno obulwadde bubeera gindi naye obulwadde obwava butya egindi ne bugenda ku nagundi ono ensi esobaganye omukazi asobeddwa omuwala asobeddwa ali mu maka twamuwaayira afumba naye ali ku kizibu what can I do omusajja bwe yagenda ettake bwe yagenda wa bwe yagenda mu Amerika bwe yagenda wa bwe yakomawo n'agamba ate kati nzudde ekipya kano kapya n'aleeta ebintu aleese birala kati omuwala oyo akyaliyo naye asobeddwa atunulira omusajja nga yagwenyuka yoma mukazi yeyagenda ye yagwenyuka aleetaleeta ebintu ebitabadde wano bayibuli nja kubisomesako eyo maaso agamba nti katonda yabatunuulira n'abaleka kodito ti ebintu ebimimwa ebirala ate nebikozesa emimwa gyo ate emimwa gyegimu gyegira n'emmere ensi bwegenda ekkakkana ebintu bingi bikyuse olwaleero kaluubirirwa okwawula abasajja n'abakazi mu nnyambala ne mu ntunula bayibuli eri clear Daniel annyonnyola kabaka nti ebintu bijja kgenda bifaafagana ekyatulese wano si kubasekerera si kukusekerera naye kwe kutegeeza nti mukwano gwange tegeera nti waliwo ekijja ekisobola okutereeza ensi eno ekirina essuubi ne tuva mu mbeera eno ey'okwonooneka ey'okugenda mu nkiiko ensi ne ziteeka mu bajeti zaazo ne batuula mu lukiiko okuteesa ku kiteeso ekitateesebwako mbwa teri mbwa zisobola kutuula wali mu lukiiko ku kyalo ne ziteesa ensajja okwagala nsajja ginnaayo oba enkazi okwasagala tekisoboka buli egirabe giruma bulumi naye ffe tukikola ng'abantu mu mawanga mu nsimbi nnyingi nga twambadde n'ebyambalo bikinnaddiini ensi bwe nebanga egenda enafuwa soma Ezeekeri 22:26 soma tulire
agamba bw'ati 22:26 ensi bwe nebanga egenda enafuwa bakabona baakyo bagiridde ekyejo amateeka gange ne bakabona bagenda kubanga tebakyategeera bya Katonda genda maaso era bagwagwawazza ebintu nga batidde ebitukuvu babigwagwawazizza tebaawudde mu bitukuvu n'ebitali bitukuvu abantu babaga nti byonna byebyo tebaawulawo kitukuvu na kitali kitukuvu so tebayigiriza abantu kwawula ebitali birongoofu n'ebirongoofu tebayigiriza abantu kwawulawo bya Katonda na bitali bya Katonda era bakwesa amaaso gaabwe sabbiiti zange bakwesa amaaso sabbiiti zange kitegeeza bagiraba bagimanyi ne sabbiiti naye ne beebuzaabuza nange nvumisibwa mu bo laba bwe nvumisibwa mu bo abantu bababuzaabuzizza naye ng'amanyidde eddala naye kyayogera alimba ono kyannyonnyola ti mu nnaku ez'oluvannyuma ne bakabona kitalo kiki ekyo bannaye kitalo olwami omusanvu olusomye sirusomye olwabirimu 7 abakungu baakyo wakati mu kyo n'abakungu bennyini balinga emisege egitaagulataagula omuyiggo okuyiwa omusaayi n'okuzikiriza emmeeme balyoke bafuna amagoba agatali ga mazima abantu bali ku magoba agatali ga mazima olina specializinga mu kulimba n'afuna sente nga specializinga mu kukuula n'afuna sente ono kyannyonnyola naye bassebo ne banyewo tulina amawulire amalungi amawulire amalungi gagamba nti waliwo ejjinja eryatemebwa awatali ngalo ejjinja eryo eryatemebwa awatali ngalo nerikuba ekifaananyi nerikibetenta nerikimalirawo ddala nerijjawo byonna ejjinja eryo si ddala lyaliyimirirawo Yesu Kristo Mukama waffe amiina njagala okutegeeza mu nsi muno tolina nnyo kyogenda kugikola ensi eno kugikuba vakisiriini tolina wogenda kugitereeza abantu batutte masomero ne basoma gye bakomye okusoma gye bakomye okukola ebitaliimu gwegenda onoonya abantu abenda ekirindi eyo waffe bonna balina n'amabaluwa ag'omumasomero genda onoonya bakola ebyekisiru byonna balina amabaluwa ag'obuyigirize abantu basomye n'ekyo tekibaganye kukola bitaliimu n'owulira omuwala ng'ayogera ebigambo ebyokusaaga obusaazi n'agamba kitaata abadde ankozesa yakankozeseza emyaka 10 olina emyaka emeka nti 3 mu emeka ng'ani akukozesa neweewuunya kiki ekiri mu nsi ekitakula omusajja okwagala muwala we ate neweewuunya ekisiriwaza omuwala ono kwegadanga nekitaawe okutuuka ku myaka 3 ensi eweddemu akanigguusa kaggweddemu katya kyovula ababaga amateeka tebamanya nti abantu balikwata abaana ab'emyaka 2 ab'emyezi 3 lumu omusajja yanyiiza poliisi yajja nayigiriza mu kamiting etwamuyitiramu n'agamba nti basebo banyaba abakyala mufube okulaba nti abaana bammwe kasita batandika okuyimirira bonna asiiba mu mpale tokkiriza mwana kubeera nga tayambadde mpale abasajja baagwa eddalo entunulira omusajja ono nemunyiigira kuba nange nali omu ku basajja abasajja bakola ki baagwa eddalu yambaza omwana ow'emyezi 3 myezi 4 mwambaza empale kubanga abasajja tebakyategeera ensi weddemu gaamu ensi weddemu kibannaye gaamu eddemu gaamu tulina abantu abenze nga bayinza n'okufungula buddole obwo obuteekwako engoye nindemu abatimba buddole mu kibuga lwaki mubuleka obwereere seba ow'ekitiibwa arasisi tokkiriza bantu kwanika obuddole obwo nga kali bwereere ate bwonna mukola bukazi abantu bagwirira eddalu kubira bajja kwadole eddalu ku buddole naawe ensi ekutekekule ensi egudde eddalu twetaaga basebe ekinaatereeza ensi eno si buyivu tubusome si sente abantu bazifunye ne bazifuna ne bakola ebirala
bakoze ebyefujjo nga balina ne ssente, bakoze efujjo nga bali mu positions nga bamuyita wa kitiibwa, ensi neemala n'ebiseera ng'ekutamako okwaniriza ow'ekitiibwa, naye ng'ow'ekitiibwa aganziza omukozi asula mu nnyumba ye eyajja ne wayirindi. Kitiibwa kika kyekyo. Ekintu kyokka ekisobola ensi eno kye twagala okutegeeza abantu b'ekibuga kino, teriyo kijja kutereeza mukazi wo, kinaatereeza balo, kinaatereeza baana bo. Emiggo tegijja kukikola, okutetasa tekujja kukikola, tekujja kugaana kukola fujjo. Ekinaatereeza abaana bo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyo ekiraamo kyokola, eby'emintu byoleka eby'obugagga ebikutawaanyizza, okuba n'amakulu ng'abaana boolese bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Njagala nsomere ku bikkulirwa. Lwaki twetaaga Yesu Kristo? Nsomera ku bikkulirwa 21 olusooka. Ogende paka ku Lwokutaano. N'endaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Wulira. N'endaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba eweema ya Katonda wamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Amiina. Bassebo ne bannyabo tulinde eggulu erijja n'ensi empya. Aleluya. Amiina. Nja kusaba omusumba bw'anaaba ateekateeka ebintu ku screen eyo, ajja kunterawo ekigambo kino kye njagala kiddiŋŋane nga kirabika ku screen for some time. Mwabu nabbi aga nti omuntu bw'alisubwa okubeera mu ggulu aliba afiiriddwa byonna. Omuntu bw'aliba afiiriddwa ng'alemereddwa mukazi gwe n'otogenda mu ggulu, oliba ofiiriddwa bimeka? Byonna. Ate era omuntu bw'alituuka mu ggulu aliba afunye byonna. Tukikubira amiina. Amiina. Bino byonna obikola otegeera kaakati nti omuntu bw'alituuka mu ggulu aliba afunye byonna, kubanga kati byofunye tebirina, ate biriko kingetta kugenda kulirekawo baligabane. Omukazi omulina olwaleero mweyagalayagala gwe fa, olabe bamutwala nga nemulumbete lunaba kugwa, n'abaana ne babagabana, n'ettaka ne balitwala, n'ebibugagga byonna ne babimalawo. Ensi toyina kyogigabanyeemu okuggyako okubonaabona n'okubonyeebwenye nayo. Endwadde ziringa endwadde, empalana, era ze neewuunya n'abantu abatabanaabwe n'okubaloga n'okubawa obutwa. Mbeewuunya. Lwaki mbeewuunya? Ogenda kubeerawo gwe ddi. Ensi togenda kugibeerako wekka, ate ne bw'onoobeerawo tolina kyogenda gikolako. Omuntu n'agaana okukkiriza ebyeggulu mbw'ali mu bakazi, ali mu kulya, ali mu kunywa, agambye nti omuntu bw'alifiirwa eggulu aliba afiiriddwa byonna. Ate abafunye eggulu ne baba tewafuna musajja kufumbirwa, oliba ofunye byonna. Amiina. Ne bw'oliba tewasobola kgenda Bulaaya, tewasobola kgenda mu Amerika, leka kukaabakaaba. Ffe abalituuka mu ggulu ebyatusuba tugenda kubifuna omulundi gumu. Amiina. Bireke tokaana, tolwana nnyo, tologa, totta muntu. Abantu ebintu babifuna ddera ne babirekawo. Bwe genda ku kyalo ewammwe, nange nina gye nzaalibwa, ogenda otunda ebibanja byonna byonna bye twakulako bonna n'obuuza nti baalagawa. Balira nabo baalagawa. Bajjajjabo balina baalagawa. Bakitaabo baalagawa. Bwe baba baagenda g'ogenda kukolawo kiwa. Kituufu ozimbye kalina naye ojja kuva mufe tukuziika, tetuyinza kukuziika mu kalina, tetujja kukikola munnange. Zimba tekako tayiro, kola bulungi. We want it.
nefe abazisi tukwagala mu ttaka era tugaite ettaka muki mu ttaka envu muki enfuufu muki mu nfuufu nga tulya mmere ate kati twayiza okulya emmere kuba tandise okulaba nga bagabula n'enkoko mulumbe ensi gye weesibako ekugaana okugenda mu ggulu ffe twazze kugikutaasaako ensi tekulinaako kyekwagalako nja kukusomesa eyo mu maaso nkulage kasita kakutaana n'okola ensobi n'olwala olukobo ofa nenamwandu taliiwo alekawo munene amuga nti ogira omundabirira kwange nibamala okunkutereeza enviiri kubanga ndaba ono ayinza okugenda abantu bano betulaba nga bambadde uniform bonna bafaanagana baba baziguze ddi kati olwa ne bwofiira mu kyalo ewaffe tosobola kukwesezaayo bakunona ne bakuziza Kampala bamale okuteekateeka naye nabano bamale okutungisa engoye ku byalaani oba okupangisa ensi terina kyekwagalako tubulira wano enjiri omuntu awulira enjiri natula ku munalabe oba munanga akkiriza oba munanga akkiriza oba takkiriza tetugenda baziika mu peya fano mu Buganda ne bwofa ng'oli lubuto tukutemula lubuto ne tujjamu ne luziika lukka naawe ne tukuziika wekka bakiyita kutemula mu Luganda omuwandiisi ono agamba nabino nja kubyaga tetuyinza kwaŋŋanga kufiirwa ggulu nti kubanga Katonda yatuwa ffe ebyobugagga byonna ebiri mu ggulu tugamba tutyawo amiina kyetulinda Yesu kujja gwaweddemu essuubi mukazi watunga osula mu nnyumba wo wekka musajja yakusulawo n'agenda saba naye bwe bigaana tofa bwatanafuna musajja teweetuga tewali tteeka nti mu ggulu bagenda kusoma bafumbo bayitewo ate ku nsi nze nziisa abafu siziikangako afudde kugumiikiriza bagandi ono mwanyinaffe afudde lwakugumiikiriza gumiikiriza ne bwe batofunye era ojja kubeerawo sirwagera kubanga nina naye kati bwe batofunye tukole ki tukole ki tusabye tukoze kirala ate tukoleyo ki ekirala bassebo ne bannyabo njagala kumaliriza nga mbasaba Yesu Kristo yekka yajja okuleeta emirembe mu nsi muno amiina Yesu Kristo yekka yalina essuubi amen Yesu Kristo yekka yajja okutereereza omusajja oyo amiina Yesu yajja okutereereza omwana oyo amiina eddogo terikyakola abantu balidde amagongolo ne basigala nga tebeezinze batulimba nti omusajja osobola omuzinga obugongolo genda olisiike ajja ddirira bwereere naawe oswale yalirya nga lyezinze neyezingulula n'agenda singa gaali gazinga singa maama abasajja waliwo aliwo naye abantu ako ke balekamu akasala ekkubo basala ekkubo bagenda bugenzi bameka bagamba nze neeyagalira Yesu atutwala mu ggulu okakasa yimirira munkusabire ulimu otyo okgenda basebo ne banyawo nze kyenewunya kyekino eggulu lyokka lyeririna ebintu ebyobwereere okiba nti okgenda mu ndongo kiri expensive osasula ssente ate n'ofuuyibwa empewo ya bwereere okimanyi n'obwenzi nabwo bwamutawaana eri ajja okuva wano agenda ayimirire mu mutula ayimirire ebbali mpewo emufuuyireyo onyogogereeyo bwereere Yesu atuwa emirembe ne tuwasa ne tufumbira mu mirembe aleluya amen era nze njagala kuwa magezi tosubwa Yesu yagamba bwe liba liiso lye likwesittaza likole ki kagobe mukono kakibe amakulu yali ategeeza tewabaye kikugaana okugenda mu ggulu kama mbaya nze bwe nategeera nti okugenda mu ggulu kusinga ebirala nze nenzikiriza era yensonga lwaki nyimiridde wano olwaleero newankubadde obudde buyise nnyo ekyenkaniddeawo naye bw'obanga towangayo bulamu bw'eri Yesu Kristo ddembe lyo